Mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera ng'obunkenke bweyongedde mu kibiina kya NRM naddala mu kadde kano akasembayo abavubuka bangi abawerera ddala balabiddwako nga badduka basala eddiiro bava mu kibiina kya NRM bagamba nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni bamuvuddemu kubanga tayina gyagenda kubeera nga abatwala. Bangi balabiddwako nga bajoyininga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu budde buno obw'oluvannyuma kyokka nga bino byatandikira eri mabega era ng'emirundi mingi nnyo ozzenga olaba obutambi obw'enjawulo nga bw'ogenda okulaba ku mukutu ogwa Red Zone TV nga nkulaga ebintu nga bwe bizzenga bitambula. Abavubuka bangi balabiddwako nga basuulawo ekibiina kya NRM ne bagamba nti kakati ku mulundi guno ffe tujoyininga cause ey'abantu tukkiriziganyizza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yayina vision era yayina gy'atutwala n'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NRM ababaddengawo ebbanga lyonna boyinza okuyita abakunzi oba abamobilizer balabiddwako nga nabo basuulawo tawulo ne bagamba nti tuyingidde ekibiina ekya National Resistance Movement kino tekikomye ku bawagizi kiyingidde ne mu bakunzi obaoliawo n'abamu ku bakulembeze nga nabo bagamba nti ekibiina tekitusaavinze bulungi. Emirundi mingi nnyo gy'ozolaba ng'ekibiina kino kikwata ssente ez'omuwi w'omusolo ne bagabira abalonzi abamu nga bayita mu nkola ey'okubawa omuceere okubawa omutwalo n'okubawa amafuta naddala abo ababooda babeere nga babeerawo ku lwale zaabwe. Ku mulundi guno abavubuka bagamba ssente baziganye abawagizi abo bentegeeza kyokka nga ne bamobilizer batandise okusuulawo emirimu bagamba nti nedda ssebo tetujja kugulirwa nga bugulirwa bajoyinize ekibiina ekya NUP bajoyinize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kye bayise protest vote mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu. ayagala tuwa ssente olw'okuva mu nuupu naye mufere owulira bwe batyo bwe batufera ne bagenda nga bw'ogenda okulaba era nga bw'ozzenga olaba bino nzize ngambi kulaga ate era ng'ogenda kugenda maaso n'okwongera okubiraba abo baali bawagizi. Kakati kino tekikomye ku bawagizi, kino kitambudde paka ne kuba mobilizer oba abakunzi nga bagamba nti ku mulundi guno tetugenda kuddamu kubeera nga tutambula n'abakulu mu kibiina ekya NRM kubanga batufeze emirundi mingi nnyo batulimbye emirundi mingi nnyo era nga bangi balabiddwako nga bwe nkugambye nga bategeezeza ne mukama waabwe Gen. Yoweri Kaguta Museveni bamutegeezeza lunwe nti ssebo tugenda kutiikinga omuntu omu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino nno we bijjidde nga Simon Byabaka Majjukiro ono akulira akakiiko k'ebyokulonda wabula newankubadde akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabaka kusinziira ku bigambo bya Zaayogera era ebimu ku byo byogenda okuwulira mu katambi kano nga Zaalaga kyekubiira era nga Simon Byabaka alinga alaga nti alina sayidi gy'akolera newankubadde nga gwampuliriza nanga akuweereza tugimanyi njagala okwongera ebigambo bino biwulirize ebya Simon Byabaka gye bujjeeyo mu vidiyo eno bw'onaaba otambudde nayo. Nja kusaba obeere ng'ogenda maaso n'okuba ng'osubscribinga gwatanaba kuba ng'osubscribinga tutambule. Kakati wuliriza bali bengenda okukulaga oba akatambi kenkusampolinzeeko abo baali bawagizi. Kakati tebikomye mu bawagizi wabula biyingidde mu bamobilizer era nga bawera nkolokooto nti wadde tumobilizingidde NRM naye ate ekyewuunyisa tugenda kutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu era tugenda kukabanja singa munaaba mukabbi kyokka nga bano bamobilizer. Wulira ngenda kutiikinga Bobi Wine era kalulu kange ngenda katiikinga nkawe Bobi Wine lwa nsonga ziri ssatu. Ensonga esooka endetedde okwekalakaasa okuwa Bobi Wine akalulu ate abalala bonna oyo nga y'omu ku bamobilizer boogenda okuwulira kubanga nkuleetedde bangi nnyo nga n'abamu bava mu bitundu eby'enjawulo nga tebalinawo engeri bwe bacoordinatinga wabula nga bonna bakakasa nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni talina kkubo lyonna talina vision yonna talina lugendo lwonna gy'abatwala bagamba nti bakombye kwerima tebagenda kubeera nga bamusupportinga naye teweerabira tuli mu budde obusembayo era ezimu ku strategies oba enteekateeka abakulu mu kibiina kya NRM ze batandise okuba nga bakwatako kwe kuddira polling stations ezitabaddeewo baziteeke mu bifo eby'enjawulo ebibadde tebirina polling stations ezo. Jjukira akakiiko k'ebyokulonda kalina amateeka ge kaalambulula ezimu ku nsonga ezibadde zireetedde Joel Ssennyonyi obuzibu ne gye buvuddeko okwagala okulaga nti bayinza okumujja mu lwokaano oba oliawo ekaweefube okulaba nti Joel Ssennyonyi tadda mu parliament olwa pressure gy'ateekawo. Kakati wulira kyakoze Joel Ssennyonyi agenze n'akola okunoonyereza ng'omusajja munnamawulire ate ng'omwogezi w'ekibiina n'akizuula nti waliwo polling stations nnyingi nnyo ezibadde zigenda maaso n'okuba nga ziteekebwawo mu mbeera ey'okukukuta nga mu bifo we bazitadde polling stations zino tezikkirizibwayo
era Joel Ssenyonyi bw'ati agenze maaso n'akola ekiwandiiko kino kye ngenda okuyitiramu ogenda kutya ng'ategeeza nti abasajja batadde polling stations mu bifo eby'enjawulo naye obanga obadde otambula naffe kakasanga wawulirako katambi ke nnakusomerako gye buvuddeko ng'era waliwo ne munnayuganda alumiriza nti waliwo polling stations ezimu ziteereddwa mu bifo ebitabaddeemu polling stations oba ebitakkirizibwa kubanga mu barracks z'amagye ne mu bifo ebirimu ab'ebyokwerinda tebikkirizibwamu kubeera mu polling stations wabula akakiiko k'ebyokulonda kagambibwa okuba nti polling stations bazitaddeyo kakati Joel Ssenyonyi bw'agenze mujjukira Ssenyonyi mu kalulu ke Kawempe Ssenyonyi nga bwe yakikola mu kalulu ke Kawempe n'agenda n'afeffetta abasajja n'agwa ku polling station ezaali ziteekeddwa mu nnyumba y'omuntu omu oyo agambibwa nti yali RCC era emiggo gy'avuga waliwo ne munnamawulire yakubwa bubi ennyo kakasanga mubijjukira kakati ne ku mulundi guno abizzeemu Joel Ssenyonyi nga munnamawulire ate nga mwogezi w'ekibiina kya NUP agudde ku nfo eziteekeddwa mu polling stations nga kigambibwa kyabakulu mu kibiina kya NRM bandibanga bakolaganye ne akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama oluvannyuma lw'okulaba ebintu nga bino ng'abavubuka badduse mu kibiina kyabwe bagamba nti bagenda kutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakunzi baabwe oba buyinza okuyita ba mobilizer nga nabo bawera nkolokooto bagamba bagenda kutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati kino kigambibwa okuba nti kyandibanga kye kiviiriddeko abakulu okukwata polling stations batandika okuziteeka mu bifo bye basobola okontrolinga oba oliawo bajjeyo obululu obuliawo ogwe nange bwe tutajja kutegeera oba ddala bubaddeyo bino bigenza okujja nga bangi basaze eddiiro okuva mu kibiina kya NRM ne baba nga bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform kakati wano byesaagala obeere ng'osubwa kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe gwatanaba kubanga osubscribinga kikwateko okwate kadde ka notification kakuyambako okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo nga bwentera okugamba era nga bwentera okukola nzija n'empitayitako mu bubaka obwo naddala ku nkomerero eza updates ezo zemba nkuleetedde ensonga yaffe nyongera ogenda maaso n'okuba nga njibajjukiza jjukira tuli mu wiiki esembayo leero lunaku lwa kutaano leero lunaku lwa mukaaga tugenda kusembayo n'olunaku olw'emmande President lwakoma okutambula lwe tugenda okukoma okusolooza fulaaga so kakati gwatanaba kubanga okontributinga ku nsonga yonna eya fulaaga ate nga fulaaga jjukira zo zigenda kusigala zeetaagisa waliwo yansuubiza fulaaga ninze essimu yo njagala kuzikima kubanga agenda okuzikima waali kati gwe wenna ayagala okubanga otwegattako nja kusaba ennamba ezo ez'essimu koyinza okuyitira 0756087595 eya Airtel ne 0776947508 eya MTN era njagala okutegeeza ziyiteko osobola zikubako osobola okujja zonna ziri ku WhatsApp ne tubanga twogerezeganya fulaga zonna we ziri tujja kuzikima n'engeri yonna gye tuyinza okufunamu fulaga ate contribution yo tubeere nga tugituusa nja kusaba gwatanaba kubanga otwegattako mu abasobodde okontributinga kye mukoze kirungi nyera tubeebaza ate era nga tukubiriza temukoowa temulekerawo kubanga mugenda kuwulira n'ebigambo bya David Lewis Rubongoya byagenda okwogera ku nsonga za fulaga mu katambi kano kennyini ngenda kubeera nga nzikuwa wabula ng'eyo si ensonga enkulu njagala kubeera nga ntambula n'ebigambo ebya Simon Byabakama ebimwononekedde kubanga Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda wabula emirundi mingi nyawuliddwako ng'alinga ate akolera ekibiina kya NRM abavubuka bangi bino bibaleetedde obuzibu era ne bagamba tetugenda kusigala mu kibiina kino ne basalawo okusapootinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula bino tebikomye ku bawagizi bigenze ne buba mobilizer era ng'obunkenke bweyongedde abakulu ne batuuka okuteeka polling stations mu bifo eby'enjawulo ebitakkirizibwa kakati Joel Ssenyonyi olukwe n'alugwamu byogenda okulaba nga kkiriza tujjewo akalango kano kamu kokka then nzije nkwongereyo n'emboozi nga bwe njikuleetedde ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ebbanga lyonna atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification obeerere ddala omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo tutambulenga ffenna kakati wuliriza emirundi mingi nnyo ozzenga olaba abavubuka mu ngeri ey'okujokinga mu ngeri eri serious nga badduka mu kibiina ekya NRM nga bajoyininga ekibiina kya NUP ate era bangi bozzenga olaba nga bambala t-shirt z'ekibiina kya NRM ne babeera ku laale za General Yoweri Kaguta Museveni wabula kitegeerekeka era kyategeerekese bulungi nnyo nti bano bangi babeera basasuddwa
n'oluvannyuma lw'okubeera nti baweereddwa omutwalo abalala baba baweereddwa ssente z'amafuta abamu baba baweereddwa amafuta naddala abo ababoodaboda njagala okutegeeza gwampuliriza kati no wenjogerera kitandise okuba nga kizaala ebizibu nga kibazaalira abakulu abo ebizibu era batandise strategies ez'enjawulo ezigambibwa okuba nti kati ate zimenya n'amateeka naye nga yenna kaweefube waakulaba butya bwe bayinza okuba nga basigala mu buyinza bannayuganda bangi abavubuka abamu nga abalonzi abamu nga abawagizi balabiddwako nga bambala t-shirt za NRM wabula nga ate bategeeza luno nti bawagizi ba kibiina kya NUP bino nno byogenda okulaba era byoli mu kulaba bye bitadde abakulu ku bunkenke mu ssaawa esembayo ngenda kulaga ebya mobilizer oba abakunzi ng'osoose kulaba bino. People power! People power! People power! Zembagire bano. Bamwagira. Bobby. Eshakulanyi. Kino njambadde basente bampadde emitwalo 5 kali ngenda kyeyambulanga amazozi. Hati nyowe nimbabaliza amazima. Esati yo ngijwire just ngijabo kuba tinyo kujwara. Nino rangi joy bito mutima munda gware. Kino kigenda simula piki yange zembabulira omuganda wange ekiri dadi. Anki nwale kamera yinene. Kamera tilla anobe mwaka. Ene sajing joy ni mburindo just petangira maka. Tuine kitora akora ebero byokwezi 10 twetekanirize Bobby mututere emiko katugite abafande emiko mukitereza takutukuta kako afande sali ala umano kwa bero peka bali wo yormo gitande yormo bodu wo doni gulu kai gulu sibe kanyi bakil gulu football bo dari pier bo wanda na donya na gulu ko mi boda checha wo vitalo ni ko ni ka ko miru tabusi Kelmire chene ta chene mo no e porta mero tu guire tu po tu cha wengire power people power mazima iwini ngaru mo mi reke chwali chwara ke dano we agi family a chel ja wen wono mi ni machuri wono mi gamerne ayera pe boss de ma komodu te mo yere kija ayera bukina first president e mutwawo ayera pe Bobby Wine no ye kakati ebyo n'ebirala ebingi ennyo era nga boogenda okubiraba by'oyinza okulaba ng'ebyokusaaga wenjogerera nga bye bitadde abasajja ku bunkenke abali mu kibiina ekya NRM by'olaba ng'ebyokusaaga bitadde abasajja ku bunkenke tear gas omukka ogubalagala life bullets n'ebirala ebigenda maaso n'okukolebwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bigambibwa okuba nti ze zimu ku nsonga ezireetedde abantu bano okutuuka okugamba nti nedda bassebo tetugenda kubeera nga tugenda nammwe n'enkola yammwe tuyina amatu era tuwulira ate era tuyina n'amaaso era tulaba tusobola okusalawo tusobola okwesalirawo ku biki ebituufu ebyogenda maaso n'okuba nga tukola bangi nga si bavubuka bokka bangi nga si bannakibiina kya NRM bokka bangi abalabiddwako nga beegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wano nno obuzibu ne bujjira abakungu abali mu kibiina kya NRM era okutya ne kweyongera jjukira nzize nga nkulaga nti mu kaseera akasembayo nga wasigadde ennaku nga 4 ezijjudde tutuuke mu kulonda kwennyini ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January omwaka 2026 njagala okutegeeza nti ebibalo bitandika okukyuka era obunkenke bweyongera naddala mu bakulu abali mu buyinza waliwo ekigenda mu maaso mu badikiteeta abamu mu ggwanga erya Iran eyo ngenda kujja n'eggulire eddala era ngenda kujja ne sitole endala ebyo nabyo ngenda bikutegeeza kakati nga sinnakugendera eyo njagala okukulaga emirundi mingi abamu ku bavubuka gye bazze balabwako nga basuulawo ekibiina kya NRM abamu nga bagambibwa okuba nti already babadde ba kibiina kya NUP naye olw'omutwalo olwa ssente ezo ezibaweebwa ne bakkiriza okwambala t-shirt eza NRM ne bagenda ku ziraale then oluvannyuma ne balabisa kitegeeza na bano balina contribution gye bagattako oba oli awuliriza dene chakabiri chakatano bairaba mwena mukumedembe mukozese mirembe temulwana tuliyambawe ngule tulivimba muyupande chawayo mumutere mugaro kati bano boolaba kaliko ensoso okukulaga baaliho yima era omukulu amanyiddwa nga Baramu Barugahara bwe batyo bwe baamulabisa nga bavubuka bamulaga ti nedda ssebo ffe tuli ba kibiina kya NUP newankubadde nga tebakyogera era message eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tosobola kugijja mu bantu Baramu Barugahara bw'ati bwe yakitegeera ku olwo ti oba oli awo message ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tokyasobola kubeera ng'ogijja mu birowoozo bya bannayuganda kakati akatambi kano koolaba era kenjagala olabe bano baali bavubuka b'ekibiina ekya NRM era bo bagamba nti baali ba NRM wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda
Bukeddeya Anita Amongo gye yategeeza nti NUP teriiyo abavubuka bano baalabwako nti babadde baabakwata dda amaaso babadde baabaziba dda amaaso nga baagala babeere mu kibiina nga baagala bagoberere bugoberezi. Ku mulundi guno baalaga nti munnange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe tusazeewo twetegerere omukyala Anita Amongo tusazeewo twawukane naye naffe tujoyininge cause eya people power. Uga twagala tujoyininge kye bayita protest vote. Wuliriza. I can see your sweat on the tears in your eyes. Everything shows you want to give up. I can feel your pain and your grief and your fears and all your frustration. Your Excellency, for so long we have had political gods who assume that they are the owners of Bukeddeya. But today we want to challenge that narrative. We the young people of Bukeddeya district are speaking. We the young people of Kachumbala are speaking. We are the owners of Bukeddeya. Your Excellency, I also want to take this opportunity to introduce ekyo kye kitundu Anita Amongo kyakiikirira era ndowooza teweewuunya lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja basooka kumuteekako mbeera ku biragiro bya Anita Amongo basooka ne baagala okumubulokinga aleme gena maaso nakubanga atuuka mu kifo ekyo era tear gas omukka ogubalagala wamu ne live bullets byalabwako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira Bukeddeya era njagala okutegeeza gwampuliriza nti waaliwo olutalo sinziggu wabula finally His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala n'atuuka era oluvannyuma lw'okuba nti yali atuuse mu kifo kino njagala okutegeeza nti bannayuganda bangi baalabwako nga bakyuka era ne bagamba tubadde mu NRM lwa butamanya. Abamu nga bagamba tubadde tulinda kaseera kano kennyini okulaba nga tujoyininga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati we twogerera y'engeri gye batandise okubeera nga balabisaamu naddala abakulu abali mu kibiina ekya NRM. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda e Mbale era waaliyo ebyaliyo ebyayogeza abantu obwama n'abamu ku bamobilizer. Omusajja ono njagala mukwongera newankubadde ng'alinga oyinza omulaba nga bw'omulaba wabula njagala okutegeeza yali omu ku bamobilizer era yatuuka okukubira bakama ab'omulanga mu NRM n'agamba omusajja atutta omusajja atufuukidde kayinja mu ngaato ani Kyagulanyi Ssentamu atufunziza afa NRM tuli kutambulira ng'eri ku mabbali ngo obubwo obutaliiko bannannyini mwasirizi laba tufunzize muno mwona omusajja atunyize Kyagulanyi atunyize NRM muvweyo muwulire abatusingako amaanyi baje batuyambeko naye ngo omusajja ali kutunyiga ajja kubatta bannange ajja kutuuteera naye muwaga mu tawuni mu abasingamu ebipande mu abasingamu abantu bamobilizer mubadde wa leero anti tuwagala akulimba ate tuwagalwa sente naye amazima gagano goyoleka abantu batulimba bulimbi okakasiriza nga Mbale City ya opposition zikiriza ngolode nti ki ya Kyagulanyi Ssentamu mpanise obadde oliko okutugamba ku kya Bobi Wine okumuyisa mu kyalo singa nga balese Bobi Wine ne bajja ne tumunyigira ku Kirokotawa wano wetuti republic wano wetuti nga woolaba abantu babeera batono naye ne mumuwa omwaganya ne musindika Bobi Wine n'omusindika emusoto n'ojja okusindika ewungoko wanaale eno gye basalira emudodo gye basalira abantu empalu wuuyo omuyisaawo omutwale paka n'amanyonyi baba banatulekawo abantu baviireeyo okujja mu tawuni kakati abamukyalo batya okuba ku matiya gazi singa tebaaze singa tunyize uno obusajja ow'omugaraji uno singa tuwunyize obwo ne tuwunyigira ku republic naye kati babawaade omwaganya bonna bali kuzina kyebaakala kyebakola bafunye abantu amazima gaagaliwa okitegeeza ki mu kalulu akajja anti we tunaabeera wetutyo ne tuwa abantu omwaganya wetutyo bajja tukuba knockout Dombo ogerageranya abantu abali mu industry n'aba mu northern obagata wamu n'abayenyale mu bali wabasinga obungi bano batusinga bano fwe twaleeta wana w'essomero naawe tewabulaba obwana bwe twakuŋŋaanya ne tugenda mu gundi mulimu
mundasule paka nituletayo ubuntu nawo obukolayo then obono lowe bano basajja bakulu balina ebirevu mukwawa kumuma wa tumumala bamwe be no wana wolabyeko obuto basajja bakulu abeere bakulire kale abalina moya mukwanga mwe muve mu video namwe. Yes, kakati ekyo kyowulidde oyo ye muwagizi wa NRM atongo yali mukunzi sifuddeyo butya boyinza kumulaba oba butya boyinza kumutegeera naye nga message yagisindika eri bakamaabe mu kibiina kya NRM. Kakati olunaku olwalero His Excellency nga ayolekera ebitundu by'ebusiro ebunkenke bukyagenda mu maaso mu bakulu ab'ekibiina kya NRM nkugambye ngenda kukusomera ekiwandiiko wano Joel Ssenyonyi kyaguddeko era ng'ekiwandiiko kino akitadde ku mikutu egy'enjawulo era njagala okutegeeza nti na wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ogenda kifunako kopi kubanga tukifunyeeko ate nga Munnayuganda weetaaga ogenda maaso n'okubanga okimanya kati nga sinnaba kubeera nga nkuwa ekiwandiiko ekyo emirundi egimu ku egyo egizze girabwako ng'abamu ku bantu ababadde mu t-shirt za NRM bazze balabwako ebigambo bino ebireetedde abakulu okutandika strategies ez'enjawulo oba oliawo ezitali nnungi eri ggwe Munnayuganda zengenda ogenda maaso n'okubanga nkuwa gwe agenda maaso n'okubanga ogoberera waliwo n'abazze balabikira ku nsonga ku rallies ez'enjawulo nga bagamba nti ffe kibadde kituleese emmere era okulya tulidde wabula tumanye watuufu owakutiikinga wulira. Yes. Emmere tulidde sente batuwadde mutwalo 14 oba kitegeera naye okulonda tumanyiwo buli wolaba mbulera okulaki butikinga buli wolaba mbulera tikinga wiki tekyanawe oba tusigaza enaku meka wiki tewera ttano oba musanvu wiki tekyawera buli wolaba mbulera tikinga munda myufu musaayi oba kitegeera. Mami Museveni webale byonna byotukoledde webale naye wumula naye nga kyobomanya abantu kyembasaba kikinene kyembasaba sente batuwadde buli kimu batuwadde biki sukali batuwadde tunywedde naye kyembasaba temukola nsobi yonna yeba munyumye naye temukola nsobi yonna sente muzirye mulye buli kimu omulamwa nupu oba kitegeera buli wawa mulera tikinga ate wamala okulonda toddayo waka oba kitegeera Bobi Wine yaddako Azamukute ayagala tuwa sente olw'okuva mu nuupu naye mufere owulira bwe batyo bwe batufera ne bagenda nebamala otufera bateekwa buteekwa ku bako abeera basubiza katasaatuukiriza bayambaza abaana ebitisaati waneeno baganye bawasene abaana batabuse sokodde wali olage nebitisaati bawambaza ebitisaati bya yero obalaba ne baba mu masente basubiza omutwalo andowooza olaba bagambe abasajja emyaka egyali badde mu nnimiro nga girima girina emisiri gya kasooli betulebuuzaako bali mu lwaliro amasaani ga yero bannaye bwobwabwe obuli mu ggwanga berabbi abatulidde ne batwala sente za Uganda bagambe kubakuba Saalongo bakube kubakuba Saalongo nti abantu bagenda wa pulezidenti okulya buli sente kitegeza nawe oli mubbi obakuba ebufero obwo ago mateeka lwaki balimba bannayuganda lwaki babuzabuza bannayuganda amakateekeyo
Yes, kakati ebyo n'ebirala by'owulidde era ne byokyagenda maaso n'okuba ng'owulira bireetedde abakulu obunkenke ne batandika okutemaatema empenda butya bwe bayinza okuba nga bava mu kino nga bw'ogenda okuwulira era nga bwe nkuleetedde ku lutambi luno ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ebizibu nga bikyabeeyongera naye ku ssaawa esembayo ate bitandise okuba nga biviiramu ddala ensasagge era nkugambye obunkenke bweyongedde. Kakati wulira. Abamu ku bamobiliza bawuliddwako nga bo bawera nkolokooto nti bannange ne ku bye muzize mukola nga mubikola oludda lwe tugamba nti lwe tulwanagana nalwo oba lwe tuvuganya nalwo oludda lwa National Unity Platform n'omukulembeze wa saidi eyo tetugenda kukkiriza tutambule bwe tutyo, tetugenda kukkiriza mutuvuge buvuzi nga naffe tugoberera bugoberezi. Ono nno gwe ngenda okuwa mu katambi kano ono mobiliza era bw'obanga obadde ogoberera emitimbagano omusajja ono y'omu ku abo ababadde nga bakunga kumpi emirundi gyonna nga bakunga bannayuganda okulonda NRM era ne mu katambi kano akyogedde n'agamba nti nze newankubadde mbadde nga nkunga NRM njagala bategeeza nti bannange nze ngenda kutiikinga NUP era ngenda kutiikinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga zino wammanga wulira. Ngenda kutiikinga Bobi Wine era kalulu kange ngenda katiikinga nkawe Bobi Wine lwa nsonga ziri 3. Ensonga esooka endetedde okwekalakaasa okuwa Bobi Wine akalunga ate abalala bonna mbakunze bawe mu 7. Nsonga zange ze zino wammanga. Number 1, Jene Yoweri Kaguta Museveni olemeddwa okugamba ku byabakama ng'avuluga ebyokulonda ng'ayagala okuleeta obuvuyo mu Uganda eno abantu tutandika okwetema nga ye byasanga byakola yandeetedde okwekalakaasa ku lw'obutali bumativu olw'ebyo byakola. Sigenda kutiikinga Jene Yoweri Kaguta Museveni lwa nsonga ey'emu. Byabakama goŋŋaanyi okutiikinga Jene Yoweri Kaguta Museveni naye ne mulanga olw'obutakugambako nti eggwanga gy'olitwala si gye liteekwa okugenda. Ensonga ey'okubiri, amagye ga Uganda olw'okuba nti ffe twali tumanyi era nga tukimanyi nti UPDF lye lyali eggye eddungi erikwasa empisa ekkuumi ly'emirembe naye ekisanja kino ne mwenyigira mu kukuba abantu kibooko nga bali mu kampeyini ezikkirizibwa ssemateeka ne mutyobola ssemateeka ne mutyobola eddembe eriweebwa munnabyabufuzi ali ku opposition ne mulemesa Kyagulanyi okutalaga eggwanga nga bw'ayagala okuva lwe yatandika newankubadde nga kimukoledde neffe ng'abalwanirizi b'eddembe ng'abawagizi ba NRM abajagaliza emirembe kibadde kituyisa bwe twogerako ne mutawuliriza ne mumulemesa okwetaayiza mu ddembe lye erimuweebwa ssemateeka eyo. Ensonga yakubiri eyo nayo ekyo kimu nakyo kubiŋŋaanye era ebigenda okuŋŋaana okutiikinga Jene Yoweri Kaguta Museveni nga neekalakaasa ngenda kutiikinga Kyagulanyi. Ensonga esembayo ngenda kutiikinga Kyagulanyi olw'okumwebaza nkiddemu amagezi gazze. Ngenda kutiikinga Kyagulanyi olw'okumwebaza okubeera ow'emirembe okuva kampeyini lwe zaatandika. Mbadde mpulira ekigambo kyatera okukozesa mu kampeyini zize gy'abeera nti bannange temulwana n'abasirikale temulwana n'aba officers mubaleke mukuume emirembe kijja kuggwa. Ezo ensonga ziri 3 ssebo. Bobi Wine ebimuli byebyo okwebaza akokokka olw'okukuuma emirembe era singa tewali musajja eyajja nga oyagala mirembe singa akalulu kano ndowooza n'okuggwa tekaggwa abantu bandibadde beekyangadda. Naye ogezezaako nnyo abakuprovokinga security ekuprovokinze naye ogezezaako nnyo okukuuma emirembe n'okubirira abaana ba opposition ba foot soldiers ne balema okuleeta obuvuyo. N'ensonga ey'okuna nga neekalakaasa olwa okusibira bannabyabufuzi abaana ba foot soldiers okubasibira obwereere nga tebalina nsonga nnambulukufu ebasibisa kubeera luzira. Ezo ensonga nnya ze zigenda okuneekalakasiza ŋŋaane okuwa Jene Yoweri Kaguta Museveni ntiikingemu Kyagulanyi. Omukulu oyo abadde mobiliza oba akyali ekyo simanyi naye awadde ensonga ze lwaki wa NRM naye lwaki agenda kutiikinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform. Ensonga aziwadde era nkakasa osiwulidde bulungi nnyo naye akugambye wadde yamobilizinga
nti mutiikinge Museveni n'ebirala. Yagamba agenda kutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka nga si ye yekka, abo benkulazeeko si be bokka, wabula ebigambo bingi nnyo bikyagenda maaso n'ezimu ku nsonga ze bawadde era abalala nnyingi nnyo. Kakati wano abakulu we bibasoberedde era obunkenke bwe bweyongeredde. Simon Byabakama alowoozebwa okuba nti akulira akakiiko k'ebyokulonda era akakiiko akandibadde kali neutral oba independent. Simon Byabakama emirundi mingi nnyo alabiddwako nga yeekubira sayidi era nga byebimu ku bigambo ebize bimukozesebwako. Ne we twogerera kati ku ssaawa esembayo, Simon Byabakama akyagenda mu maaso n'okukkiririza mu kumenya amateeka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akugamba polling station tulina okugiyimirirako efuuti mita 20 okuvaawo ewali emmeeza erondebwako. Kakati Simon Byabakama akugamba wadde amateeka tugamanyira tukimanyi kituufu kye gagamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogera kye kituufu nno. Simon Byabakama akkiriza wabula era akyayinsistinga era mu katambi kano awulirwa ng'ayongera ogenda maaso n'okuba ng'alemerako nti wadde amateeka gagamba ekyo naye ffe tugaanye era bwe mumala okulonda mudde ewaka nga bw'ozowulira bwe babyogera kyokka nga babadde boogera bino be ba NRM. Kakati Simon Byabakama ate naye byayogera era bya-emphasizinga. Simon Byabakama aba akolera ani? Wuliriza. Ne muntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutuba bwe tutabeerawo ku polling station batubbye tulina okubeerawo ssebo ogenda kufa pressure ya bwereere. Amateeka galambise bulungi ebintu naye okujjako abantu ba Uganda tebasoma amateeka naye n'olya omuntu n'ayimira ku muzindaalo n'atandika kwogera bitakwatagana amateeka nga n'ogamba kakati asooka ssoma etteeka ligamba litya. Tubagamba mwagala kalu ak'emirembe, mwagala kalu k'amazima n'obwenkanya, ssebo nnyabo ffe bwetu amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 kuva ku polisi tukimanyi naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okwakabaawo oba by elections oba okulonda kwa bonna abantu bo bagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu bengi abakandidates ab'enjawulo okumala essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu. Sebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati w'abantu bano. Onoobakuumi otya nga tebatandise okubagana empawo? Kyandibadde kirungi muddeyo waka dene ebiseera by'okubala bululu musobola okujja mulabe you witness okubala nga bukugenda mu maaso. N'ekintu kikola olw'obulungi ekigendererwa kyaffe nga kakiiko kwegamba nti tusobole okwewala ebisobola okubalukako ne byonoona biki ebigenda mu maaso oba ne bitiisa abalonzi bamu obutajja kulonda. Sigamba nti tulina ekigendererwa kyakubira kalulu oba kyakola ki ba agent ssebo nnyabo we bali ate abo bakkirizibwa kubeera munda wali. Akati omukulu oyo gw'owulidde oyo ye Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akagambibwa okuba nti kandibadde kali neutral, kandibadde kali independent. Simon Byabakama awuliddwa emirundi mingi nnyo ng'ayogera ebigambo byebimu ate by'omanyi obulungi ennyo nti ebigambo bino ba kibiina kya NRM be bagenda mu maaso n'okuba nga bakyogera. Simon Byabakama ebigambo by'ayogera n'ebikolwa bye tulaba biri ku sayidi eya General Yoweri Kaguta Museveni. That no wonder nti omukulu ono yamulonda okubeera akulira akakiiko ak'ebyokulonda. Kakati bino byonna bibongedde obunkenke ng'ovudde ku tiya gas gwe bagenda maaso n'okuba nga bakuba abawagizi b'ekibiina kya NUP, ng'ovudde ku ngeri ez'enjawulo ze bagenda maaso n'okuba nga bakozesa. Kakati ate wuliriza, waliwo ekiwandiiko kino kye njagala tusomesomemu ffenna, si kiwanvu nnyo era njagala tukitambule ffenna nga tubeere nga ate tutambula mpola mpola. Leader of Opposition, wuliriza, akulira oludda oluvuganya mu Parliament nga ye Leader of Opposition era nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Wuliriza, avuddeyo n'akola ekiwandiiko era n'akiweereza abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda nga bw'okirabaawo. Ekiwandiiko kino Ssennyonyi akiwandiise era n'akyadressingira akakiiko k'ebyokulonda kano kennyini akakulemberwa Simon Byabakama era ng'ennaku z'omwezi 9 lwe lunaku olwajjo January 2026 akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa Simon Byabakama baarisiivinze ne basitampingako nga bw'olabaawo ne bakakasa nti mu butuufu ekiwandiiko Joel Ssennyonyi ky'otuwadde tumaze okubeera nga tukifuna. Ekiwandiiko kino kigamba kityawulira, yakiwandiise ennaku z'omwezi nga 9 mwezi gwa January mwaka 2026 Joel Ssennyonyi Leader of Opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe nkugambye ekya National Unity Platform. Wuliriza, the Chairperson Electoral Commission Kampala Uganda Ssennyonyi awandiika
nga 9 January 2026 dear sir polling station ni Naggulu Ntinda Police Barracks naye nkugambye jjukira mabega kawo nkugambye nti Joel Ssenyonyi mujjukira mu kalulu ke Kawempe by election nga council Elias Limbazi Nalukola n'ekibiina kya National Unity Platform nga tukuba akalulu omukyala amanyiddwa nga Nambi Farida akalulu katagenda kwerabira Joel Ssenyonyi ne ttiimu ye bayina ekifo kye baagwako nga kirimu abasajja abannamagye abamu nga bagambye okuba nti ba SFC abalala nga balina mu ngoye za leeya abantu abamu nga tebaategerekeka newankubadde nga baamufubutula bamubirayo emiggo naye njagala okutegeeza nti ku mulundi guno era akizzeemu aliko ekifo kyaguddeko nti waliyo polling station oba ekintu ekyefaananyiriza polling station ekiteekeddwa mu kifo kino wulira mu kiwandiiko kyawandiikidde byabakama I have noted with concern certain polling stations which are indicated on the parking list of Nakawa West constituency with the different names, but on ground they are found within the wall fence of Naggulu Ntinda Police Barracks. Nti njagala okutegeeza mwami byabakama waliwo ekifo kyenguddeko waliwo ekifo kyetutegeddeko nga polling station yemu eteekeddwa mu kifo eri included polling station yemu eri included parking list era nga kuliko n'amannya agalaga nti mu Nakawa West constituency agamu ku mannya ag'ebifo ebimanyiddwa ne polling stations ezimanyiddwa njagala okutegeeza nti kugattiddwako polling station y'ekimpatiira endala mu police barracks esangibwa Naggulu mu bitundu by'Entinda. Uliriza, the polling stations are found in Naggulu 2 parish and bear the following names: Shell Grounds AHA, Shell Grounds AHE, Shell Grounds AL, Shell Grounds APIR, Shell Grounds Awol Beer, Shell Grounds Beer Area, Shell Grounds Eri. Zino zonna polling stations. Ssenyonyi agamba polling stations ezimanyiddwa ezisangibwa mu Naggulu 2 parish zezino wammanga zezo ziriko Shell Grounds AHA, Shell Grounds AHE, Shell Grounds AL Appeal, Shell Grounds A Appeal, Shell Grounds A Awol Beer, Shell Grounds n'endala zonna nga bw'oziwulira era nga bwenzi kugambye zezimu ku polling stations wano Ssenyonyi zaakuteereddewo zaagamba byabakama nti zino zo nzimanyi zezigenda maaso n'okuba nga zibeerawo era agamba bw'ati: these 18 polling stations are indicated to have a total of 12,455 voters. It is doubtable that this police barracks has that number of registered voters comprised of mostly police officers and their spouses. Uliriza, Ssenyonyi agamba byabakama mu kiwandiiko wano nti polling stations eze 18 zenkusomedde waggulu zimanyiddwa era ziri indicated. Zigambibwa okuba nti zonna polling station eziri mu Naggulu mwokka parish y'e Naggulu ziri polling stations 18 era polling stations eze 18 wetuzigatta zirina abalonzi 1,245 kakati amutegeeza era amubuuza wano ekibuuzo polling station gye mwatadde mu barakisi oyagala kutugamba nti eweza enamba eyeetaagisa okubeera nti bateekayo polling station yabaffe mu barakisi eya poliisi e Naggulu Ntinda gye tumanyi obulungi ennyo nti waliyo basirikale ba poliisi n'abakyala baabwe bwe bokka. Kiki ekiyinza okuba nga kiteekesaayo polling station naddala mu budde buno obw'oluvannyuma ng'akalulu kasembedde nga tubula ennaku mbale akalulu kabeere nga kalondebwa lwaki mu kulyetinga polling stations empya ate nga muziteeka mu barracks? Jjukira gye buvuddeko omubaka akiikirira Nakaseke amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula era ku kkaadi y'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform naye yavaayo n'ategeeza nti sayidi zeeyo ennamunkekeera omukulu General Salim Saleh jaddukanya nti waliyo polling stations empya eyo nayo zaagenda maaso n'okuba nga ziteekebwayo era nga omukulu amanyiddwa nga Lutamaguzi yavaayo n'agenda maaso n'okwekubira enduulu. Kakati kyekintu kyekimu kye tulaba wano ku Joel Ssenyonyi. Wulira bw'agambye. Additionally, throughout the campaign, only candidates belonging to the NRM political party were granted access to the gate of the fenced barracks. Wuliriza bulungi nnyo statement yeno nti additionally, throughout the campaign, only candidates belonging to the NRM political party were granted access through the gate of the fenced barracks to go on the campaign. Candidates of the opposition were denied access and even threatened with arrest.
Ulira wano Ssennyonyi awandiikira Byabakama amutegeeza mu kaseera akasembayo mu ssaawa embale ezibulayo okubanga tutuuka ku kulonda amugamba kijja kitya okubanga mutadde barracks empya mutadde polling station empya mu barracks ekintu ekitakkirizibwa era Byabakama wano ne bimukalira ku matama. Ulira Ssennyonyi bw'amugambye nti ng'oggyeko kiri kye nkugambye tukimanyi bulungi era naawe Byabakama okimanyi nti mu campaign nga zigenda mu maaso wabadde candidate wa opposition yenna akkirizibwa kugenda mu barracks eyo mutaddeyo polling station kitegeeza waliyo abalonzi mundeke ngende ensabe y'akalulu Ssennyonyi agamba Byabakama bwe kiba nga musazeewo muteeke barracks bwe kiba nga musazeewo muteeke polling station mu barracks ey'Entinda Naggulu kitegeeza waliyo abalonzi munzikirize ngende maaso n'okuba nga nnyingirayo nsobole okuba nga abalonzi abo abaliyo mbasaba akalulu. Ssennyonyi amugamba nakigezaako emirundi egiwera wabula nakizuula mukkiriza ba NRM bokka okuyingirayo okusaba akalulu mu bitundu ebyo bye mwataddemu polling station mu barracks eyo gye mwatadde polling station. Era n'amugamba nti emirundi gyonna gye nagezangako n'aba opposition abalala gye babadde nga bagezaako okuyingira mu kifo ekirabiddwako nti mutaddeko polling station abalala babadde bakwatibwa abamu ne batiisibwa okugenda maaso n'okuba nga bakwatibwa. How shall our polling agents or even some civilian voters who don't reside in the barracks access such restricted premises on polling day? Mutadde polling station mu barracks. Ssennyonyi abuuza Byabakama kigenda kusoboka kitya ba agents baffe okutuukayo kigenda kusoboka kitya ba civilian voters abalonzi nga bantu ba bulijjo si basirikale kubanga polling station mwagitadde mu barracks ate nga tukimanyi barracks erimu basirikale kigenda kusoboka kitya abantu baffe nga si basirikale okwakisesinga polling station eyo bagende maaso n'okuba nga balonda ye ba agents baffe tugenda kubeerayo ne ba agents kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti buli polling station nina okubaako ne agent kakati agent wange agenda kutuuka atya mu kifo ng'ate nze candidate mubadde mu kiŋŋaana ate ng'ekifo ekyo eyo barracks eya police. Ulira Ssennyonyi agamba Byabakama in the case of Lukwago versus Electoral Commission MISC cause number 113 of 2010 court held that polling stations found within the parameters of a barracks violate electoral law. Ssennyonyi jukira omusajja ono munnamateeka yasoma amateeka ali mu kukaza Simon Byabakama mu kiwandiiko kino ky'owulira amugambye atya in the case of Lukwago versus Electoral Commission MISC cause number 113 of 2010 court held that polling stations found within the parameters of a barracks violate electoral laws. Nti waliwo omusango Erias Lukwago gwe yawaabira akakiiko k'ebyokulonda era omusango guno koti we yali egusala yategeeza wali mwaka gwa 2010 omusango baaguwa case number MISC cause NO 113 mwaka gwali gwa 2010 koti yasala negamba bweti nti polling station yonna enaasangibwa mu parameters eza barracks oba mu kifo nga waliwo barracks oba y'amagye oba ya poliisi ekyo ekikolwa akakiiko k'ebyokulonda kajja kuba kamenye mateeka era tekikkirizibwa. Kakati ate ku mulundi guno tukiraba nti polling station eteereddwa mu barracks eya poliisi esangibwa Naggulu mu bitundu by'Entinda. Section 57 subsection 3 of the Parliamentary Elections Act provides that an area provided for voting for members of the Uganda People's Defence Forces shall be outside of any barracks, and the Commission shall not create any special or separate polling station exclusively for the army or any other security personnel. Nti section oba akawaayiro akaatano mu omusanvu section 57 subsection 3 ey'amateeka gafuga okulonda ddala okwabaka ba Parliamentary Elections Act etteeka lino ligamba mu kawaayiro kano akaatano mu omusanvu nti ekifo kyonna ekyokulondebwamu omuntu w'ebyokwerinda oba wa poliisi oba wa magye tekijja kutegekebwanga mu barracks gy'asangibwa wabula kijja kutegekebwa wabweru wa barracks ab'ebyokwerinda nabo basobole okugenda maaso n'okubanga balonda olw'ensonga nti mu barracks abantu ba bulijjo bayinza oba olyawo obutatuukayo bulungi bacandidates bayinza oba olyawo obutatuukayo okuba campaign kyekintu kyekimu. Joel Ssennyonyi kyali mu kutegeeza Simon Byabakama mu kiwandiiko kyamuwandiikidde Simon Byabakama wenjogerera ekimutadde ku bunkenke. Wuliriza. It is therefore not proper for UPDF or police barracks to host any polling stations because of the restricted and controlled nature of these barracks. Ssennyonyi amugamba nti n'olwekyo si kya bugonjofu era si kya magezi era si kya bwenkanya ekifo ekisangibwamu barracks ey'amagye oba eya poliisi
okubeera nga kiri mu polling stations ng'oggyeko n'ekyokubeera si kyamagezi era si kya bugonjofu kimanyi bulungi nnyo n'amateeka nga bwe nkusomedde waggulu nti nago tegakikkiriza. I therefore urge the Electoral Commission to relocate these polling stations outside the barracks before polling day as required by law. Jukira omusajja ono yakamala okufuna ebbaluwa emukkiriza okutuuka ne ku mutendera ogw'okubeera omulamuzi mu kkooti enkulu. Ndi ku Leader of Opposition Honorable Joel Besekezi Ssennyonyi nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ate era nga ye mubaka akiikirira abantu ba Nakawa West Constituency. Amugamba nkubiriza oba nkutegeeza Simon Babakama n'akakiikoko mu bwangu obw'ekika ekya waggulu mukwate polling stations ezo eziteekeddwa mu barracks muzijjeyo mubeere nga muziteeka ebweru wa barracks ng'amateeka bwe galagira. Nassaako omukono Joel Besekezi Ssennyonyi, Leader of Opposition candidate Nakawa West Constituency ate nga spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okufuuka president mu butongole obw'eggwanga erya Uganda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January omwaka 2025. Kakati wuliriza gwampuliriza omukutu gwa Red Zone TV 7 Patrick Nzembera okubeera nga nkuweereza wano bagamba okusinziira ku Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya mu interview gye yakoze bwe yabadde abuuzibwa ebibuuzo omukulu amanyiddwa nga Innocent Tegusuula ajjukira omusajja ono munnamawulire owa toli mwavu mutwe gwe gw'omwavu era nga yakoleranga ku mukutu ogwa Bukedde TV kakati ate nga candidate era ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Bino byonna ebigenda mu maaso yabituuzizzaamu Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya n'amubuuza akana n'akataano ku nteekateeka abakulu gye balina era David Lewis Rubongoya n'ayogera ku bukodyo abakulu buno bwe bagenda maaso n'okubanga bakozesa mu bukodyo bw'ogenda okuwulira mu katambi k'engenda okukuwa nti waliwo enteekateeka ey'abakulu mu kibiina kya NRM ate nga baleeta amawulire gano abamu bava mu section ez'enjawulo ez'ebyokwerinda. Abamu ku bakungu balina enteekateeka ey'okugulayo oba okuteekawo emmotoka ezigenda okuba nga tezirina number plates ng'emmotoka zino zigenda kukozesebwa okulaba nga basobola okugenda maaso n'okubba akalulu nti DR forms babeere nga bazijja ku polling station bazitwale nga bazitwalidde mu mmotoka etaliiko namba then ng'emmotoka erina gyefaanagana nayo zisinkane mu kkubo DR forms bazijje mu eno emmotoka gye mulabye etaliiko namba plate nga temusobola kugiroopa baziteeke mu eri eriko namba plate olwo eri egendo zituusa ku ttale center batwaleyo ezo ze bataddemu entuufu zisigale mu eri emmotoka etaliiko namba plate nga temusobola kugirondoola temusobola kugitresinga. Kakati ebigambo ebyo n'ebirala bingi nnyo byogenda okuwulira mu katambi kano ebyayogeddwa Leader of Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya. Ebigambo bino njagala obiwulirize then nzije mpiteeyiteko mu bubaka bwammwe tubeere nga tweyongerayo. Mukutu gwa Red Zone TV wuliriza ebigambo bino nzije tutambule. Tufunye na information bana abantu kyebagala okukola in some cases kwe kubeera n'emmotoka ezifaanagana eno neva ku polling station netambula bwetuuka somewhere ne bagikyusa eri emmotoka endala erimu ebijingirire nebeera nga yetambula netuuka ku polling station. Tufunye information tawamu naddala ku ba MP bagenze bateekayo ba candidates abaabwe bebaagala babeere ne DR forms ez'ebikipuli babeere nga basobola okutuuka wali bagambe nti zino ze DR forms entuufu naye abantu singa babeera vigilant bonna oyo presiding officer baba asoma results make sure waliwo recordinga so that buli polling station tufune omuntu ayina ka video akalaga results zivudde zitya kuba president kuba MP nawalala. Okay, kati president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu je yakubye essimu abantu libaze akubye essimu kati obwedde abantu bali ku ssimu bagamba sawe nagenda bakubira abapozeeko kiri kiti ekyo ekyo tukikola kubanga mulembe munange gwabavubuka gwabategeevu oli bwakulemesa okutuuka wona wena okutuuka muze mulaba nga president bamulemesa okutuuka wona yali agadde okutuuka kakati twatule ne tugamba omanyi ki tufune oboolyawo kye batasobola kufunawo control kubanga tasobola gamba nti bajjeko amasimu nawo kiba kibakosa gonna so ne tugamba abawagizi ba NUP bonna mu ggwanga baveeyo bakuba amasimu bakubire abantu baabwe. Oyinza okuba nga oyina wali okolera Arua n'ovaayo kati oli mu Kampala kubira oyo omuntu wali okola naye wali okola n'abantu 3 bakubira amasimu obeera Arua ng'olina mikwano gyo egiri Kampala egiriwa bakubira amasimu. Era olunaku lwaki tubadde basanyufu nnyo bwe tubadde ensonga eno ng'etambula ne nafunye amasimu ndowooza agasuka mu 10 abantu abankubira kunsaba akalulu ka president Kyagulanyi era nesanyuka nnyo ne president nakubirayo abantu era n'abamu ne bamukubira naye era tutegeezeddwako nti abantu bakubira amasimu nga bangi nnyo
ekibalo kyaffe kyali nti singa abantu 10,000 bokka bakuba amasimu 5 kiba kitegeeza batuuka ku miliyoni 5 z'abantu mu lunaku lumu. Okitegeera that is a huge number of voters bobo osobola okutuukako mu bbanga eri. Kati Secretary General nga tumaliriza ekya bendera eya Uganda. Bendera boda bana wa babateesa toteekako boda tulabye cases awo nga bakuba omuntu alina bendera ya Uganda olina jamu kubabo kubinga talina. Bendera ya Uganda kyekyokulwanyisa kyaffe kubanga ene bendera etegeeza ggwanga lyaffe eno ye heritage yaffe. Abazungu bali bava wano ne bendera yagenda waggulu eyabwe neka wansi. Kitegeeza nti eno ye heritage yaffe kyekyobusika kyaffe nga bannayuganda kyekitugatta ffenna nga bannansi. So ne bendera tuli basanyufu nti Katonda yawa president waffe okwolesebwa nga tutandika campaigns n'avaayo n'agamba ku mulundi guno tutambule ne bendera. Wange bendera eno teyawula mu byabufuzi, teyawula mu ddiini, teyawula mu ki ly'eggwanga lyaffe. Ate tubeera tugamba abantu baffe nti obeerawo n'owulira abantu bagamba nti bo tebali mu politics ne beerabira nti politics bwe bulamu buli kimu kyonna kyonna kitambulira ku politics. Kakati tuba twagala abantu bamanye nti kyetulwanirira ggwanga lyaffe. Tetulwanirira kibiina kya byabufuzi, tetulwanirira ggwanga lyaffe, tulwanirira mutima gwa ggwanga lyaffe. Abasajja bo bawulira nti banyagulula obutabalika 10 buli mwaka ne bugenda bwe butyo. N'owulira n'oyingira mu malwaliro n'olaba embeera gye galimu, n'ogenda mu masomero n'olaba gafaanana, n'olaba amakubo gaffe bwe gafaanana, n'olaba abavubuka buli lunaku abagenda mu mawanga g'Abawarabu abamu ne bafiirayo eyo, n'olaba ebigenda mu maaso abavubuka batalina mirimu n'ebirala. Kakati bw'oba oyagala ggwanga lyo really oba olina okukwata ebbendera. Ate tugamba oba okutte ebbendera eno bw'oba ogenze wali kulonda londa omuntu gw'omanyi nti eggwanga lyagenda kulidaabulula, agenda lijja mu buzibu bwe tuli mu lunaku olwaleero. Ate oyo omuntu nga ye President Kyagulanyi Ssentamu Robert, National Unity Platform General Speaker. Ekibuuzo ekisembayo ku lunaku lw'okulonda omuntu ajje naki polling station, bw'ava waka ajje naki polling station, era mulimu stations obwalwawo okulonda zituuka ssaawa 5-6 materials nga tizenda bakujja, omuntu ali vigilant akola atya? Tugenda kubeera nga tumonitoringa eyo embeera, tubadde tumiitinga akakiiko k'ebyokulonda ne katuwa assurances nti okulonda kugenda kutandika mu budde. Twagala kulaba nga tuba holding accountable ku ekyo, bameke sure nti abantu baffe balonda mu budde ate basobole okutuwa results mu budde. Owulidde ensonga gye tubadde twogerako ebbanga lyonna lyonna kubanga bano abantu baagala kubba akalulu ne batandika okwannouncinga results nga batandika nakapiripiriti ne bava nakapiripiriti ne bagenda Amudat ne bava Amudat n'owulira ti kati bali kabeera Maido n'obabuuza naye buyikweyo nga temunatuukayo. Lwaki temunatuuka? Wano Kawempe awali okumpi Kampala Central lwaki tenayingirawo? So singa tulonda fena baisaawe mu ne tutandika kulonda kiba kitegeeza baisaawa 10 eggwanga lyonna lyonna liba limaze okulonda. Results ezo batandika ozomba obululu bwonna obadde olaba tebasobola kutandika okulangirira nga balangirira wetuwangudde. Babaagala eri gye babbye obululu n'owulira nga kati batandise ne kabongo n'obabuuza kati ebyo byonna byonna kyobola twogera ku protest vote. Internet okugijjako kimenya amateeka. Kati tusubire ku luno of course mbadde mbawulira kansubire tebali mu kulimbalimba nga bulijjo bagamba internet egenda kubeerawo. Kakati twagala amazima gakolebwe naye waliwo n'ebirala amateeka bye galagira ebirina okubeerawo. Ekisooka etteeka likulagira nti bw'omala kulonda ku polling station awo presiding officer alina okutimba DR form abantu buli omu walaba. Etteeka bwelityo bwe ligamba era twabawandikira abakakiiko ne tubagamba mumekeshwa kino kikolebwa so that bw'ogiteekawo buli omu agikube ekifaananyi abeere ne DR form ye. Ekyokubiri etteeka ligamba nti bw'oba basindika results eri akakiiko k'ebyokulonda naffe ng'ebibiina ebiparticipatinze tuba tulina okufuna copy yezo results. Ate sikufuna gundi zokka, sikufuna tally sheet yokka naye etteeka ligamba nti tulina n'okufuna DR form. So byabakama byasoma biba birina naffe tuba tulina okufunawo copy. Ebbanga lyonna abantu baffe babeera wali ku tally center nababeerawo nga tebalina kimanyi kyebasobola kulifaringawo. Oli bwagenda wali nasoma results n'agamba kati nfunye 60% okuva mu district ya Amudati biriwe biti newe biti n'omubuuza ku diru ki zitambudde zitya
zivudewa so ku mulundi guno tubadde vigilant tuwandikidde akakiiko k'ebyokulonda ebbaluwa ezisuka mu 10 nga zeemulugunya mu nsonga ez'enjawulo naye ate nga tubapointinga ku mateeka ag'enjawulo ozolaba abantu ba NRM nga bagamba nti mu districts ez'enjawulo tewagenda kubeerawo kulonda by secret ballot nga tubagamba ffe tugenda kulonderawo ku mmeeza buli omu ng'alaba ekyo nakyo twawandikidde ne tubagamba katusobole sibo ekyo kigenda okubeera naye byonna byonna basobola obikola bwe babikola kyova twogera ku kabanja abantu baffe balina obuyinza mu constitution byonna bye tukola by the way steps zonna ze twayogerako ezo eyokkanoonya eri mu mateeka eyokkalonda eri mu mateeka eyokkakuuma eri mu mateeka eyokkabanja eri mu mateeka now Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka abajja ne mubanga mu contributinga ku nsonga ya fulaga mbebaza ate nga nnyongero basaba atwongere okubanga tugula fulaga mumanyi kye zigenda okukola ngenda kukuleetera ekiri e Iran wano mu ggwanga erya Uganda kikonekitinga kitya era kigatta kitya ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ngenda bikuleetera mugulire liddako oba mu lutambi lwengenda okukolera oluddako mu katambi konna kogenda okuddamu okulaba ku mukutu guno era nebaza abazze ne mugula fulaga mu bungi ne mubanga mu contributinga ku nsonga eyo ne tubanga tutambula so gwakyagenda maaso n'okubanga okikola kikolere ddala nebaza bajja mu comment section gendayo nakati mu comment section teekayo baka ku nsonga ez'enjawulo ze tukuleetera era mpita ayita mu bubaka bwammwe obwo Asenyingi Henry webali kubanga kwoli ate webali kuba mu nankyukakyuka namugwano Asha n'agamba thank you for the information webali kubanga naawe ogoberera mu kwano ku mukutu ogwa Red Zone TV awo naga the grace of Lord is efficient bamuse Henry Harriet Kisaache webali goberera mukutu gwa Red Zone TV abantu bamwisa Semanda Jessica webali kubanga naawe ogoberera omukutu gwa Red Zone TV message etuse Barbara Mukasa message yatuse bali kubanga ogoberera Frank Big Deal naye bali kubanga koli message yatuse Mosh Hussein message yatuse bali kubanga ogoberera abantu bamuyise Madina Nabu Kenya webali kubanga naawe kwoli abantu bamwise Damali Subi nga bulijjo mwanyina zo bali kubanga ogoberera omukutu gwa Red Zone TV George Wilson Kato webali kubanga kwoli message yatuse bulungi nnyo ndibogeza Lydia nga bulijjo omu kubasinga okugoberera wano webali kubanga kwoli Firidaus mulungi nawe bali kubanga kwoli agamba nti kigenda kuggwa Babura namwebya nawe bali kubanga kwoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira namugumya we bali kubanga kwoli mami wange bwatyo nga bulijjo mama Kevin okuva e Switzerland omu ku bakyala bennekakasa abasinga okwagala enkyukakyuka ate abasobola okubanga bajja wano ne bateekayo obubaka ne bongera otuzaamu amaanyi mami we bali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo ku nsonga za Anita Amongo Annamisango Florence nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse Aisha Fiona we bali kubanga kwoli message yatuuse ya protest vote ono bamwise Johnny Paul nawe bali kubanga kwoli message yatuuse Proscovia Asero message yatuuse Ntulume Steven message yatuuse Sekitoleko Ahmed message yatuuse Nakanja Korobina message yatuuse ono n'agamba bamwise Violet K message yatuuse Katusiime Emirin message yatuuse ne Nalugwa Sofia muzukulu wa Luomwa we bali kubanga ogoberera message yo naawe yatuuse banaye ninze message yonna ejja ku nsonga eza fulaga tukyagenda maaso n'okubanga tugatta eddoboozi lyaffe tukyagenda maaso n'okubanga tudduukirira omulanga ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate tubeere nga tutambuza ensonga oboolyawo nga bwe ziteekeddwa okubeera nga zitambula kakati wano wenjagala okubanga mbaleka tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp